Sokana amannya go. Amanya Nakachwa Lydia. Naze mukyala w'omwami naleesibwa. Ng'ekindeese mu mawulire kwekubira mulanga eri omwami wano gwe baatwala. Mu Gwokusatu ennaku z'omwezi 12 baatulumba mu ntiisa ey'ekika ekya waggulu bajja kiro. Siga nti bajja misana bula bajja kiro ssaawa 5. Tweteekateeka tumaze olaba mudde tulina twebake ne batandika okuyita. Omuntu omu ye yayita. Ebyatuviira mu muntu omu tugenda owulira nga amaloboozi mangi. N'ambuuza banne ekyekituuse oba nange sikimanyi. Ne tutandika okuba ku masimu. Naye nga n'abantu betukubira batudduukirire amasimu agamu tegaliiko. Ekyennaku nti baakoona n'ennyumba ne bw'otunuulira oluggi olw'endabirwamu yayatika. Ne neetetenkanya ng'omukazi eddemu. Baleka boonoonye n'ekitono kye tubadde nakyo n'ate nga ne alina okitambuza abadde alina okiwanirira naye bamututte. Ne neebuuza lwaki bwe baali baagala omuntu omukulu n'ebibye tebaabitwalirako. Kuba naffe baali tutwaliddeko kusinga ffe otuleka mumaziga nga ate gwe batutte talina musango. Ne tubeerawo oluvannyuma lw'okwetoloola tugenda mu mwaka mulamba. Yandekera abaana. Sigamba nti yali alina famire eno yokka nga bwe mugiraba. Yali yeetooloddwako abantu bangi be yali awa emirimu kati nga n'emirimu gyagootana ku ssaawa eno. Ndi mukazi gwe yaleka nga nakawere. Sikola siina agenda kumpa mulimu kubanga nina omwana. Siina agenda kunkozesa na mwana. Abantu bannyambye bambeereddewo ekiseera kino kubanga bbanga ddene nga nnyinimu taliimu. Abantu ne basobola okubeerawo. Buli akwata kaakwata nampa. Y'embeera ya COVID. Buli omu asobola famire y'olunaku lwa leero. Toyinza mubuulira bintu birala. Naye n'abantu bakuyamba ne batuuka ne balemererwa n'essuubi ne libaggwa kuba tewali n'ekimu kigenda maaso kye tumanyi nti kino. Bamuleeta mu kkooti tebamuwozesa. Nange kennyini mukyala we baŋŋaano yingira babagobera eri. Ne weebuuza twali beewuubyeko nga tetulina kye twagala. Batuwa kye twagala balo batunaddamu beewuubako. Naye n'omuntu n'akubuuza muli kuki nga n'omuntu alaba yalisobodde okuyamba naye ng'ebintu byamusukka otegeera. Nange kennyini gwe babibuuza byansukka otegeera. Kyokka ekyennaku n'omusibe bw'oyogerako naye ate abuuza gwe yasigala ewaka mutuuseewa. Ne neebuuza kati mbuuzaani. Bwe mutuuka balina abantu abayingira mu nsonga ezo sibategeera. Iffe bannannyini muntu batugobera bweru. Ne neebuuza ani ali emabega waakyo omuntu okuba nga bamwetika okuva ekitalya n'atuuka ku kkooti ate ey'amagye. Ate ne bamutuuzaawo ng'ekifaananyi ne bamala ne batikka ne bazzaayo. Abaana ne bakubuuza mami lwaki tunywa caayi omukalu. Genda bagamba nti oluusi tebalidde. Muntu toyinza musaba leero mutwalo n'enkya n'omusaba 2 ne luli n'omusaba ogutali mwezi gumu. Ng'abadde akwatibwako obuvunaanyizibwa taliiwo. Ne batuuka okulwala n'oyinga omululuuze kitaliwo. Ne babonera ku kisa kya Katonda. Buli gwokubira omulanga agamu neffe tetujja sobola. Naye awo neebuuliza abannuupu Edi Mutwe baali nga bakyali mu makomera bo nga mwakubanga omulanga ensi n'ensi neekuŋŋaanya nga byomu abangi abantu. Bwe baba batamulowooza abasibe bonna baabata. Tokyalina obulumi nange nfunye ekyansi okugenda mu mawulire naye bangi abatafuna na kyansi genda mu mawulire ng'abantu baabwe bakwate mu nsonga ezitaliimu. Abatemu basiba babatigomya muwooza temumanyi bwe babasanga. Baana abatalina musango nga musobola obbasanga. Neebuuza n'olunaku omuntu eyagenda n'agamba nti Malayisima alina obuzibu bwonna ku kyalo. Nti oba alina kye yakola mpulira nga mukolimira kubanga famire yange eri mu kubonaabona okutategeerekeka. Mbonaabona asula nkaaba nsiiba nkaaba naye ng'ate n'omusibe gyali akaaba. Neebuuzaawo okuddukira sirabawo. Ensonga endeese mu mawulire kwekuusa ab'omuzira kisa yenna asobola okunnyamba kuba ebya gavumenti nabivuddeko kubanga be bamuyina. Neebuuza gutya abasibe bakola ki? Ne babakuŋŋaanya abantu abasibe nga 2 ne babayiwa ku kkooti n'otaako omuntu omu. Nga naawe bw'olina abaana ne bagamba kulikayo ddadi ng'ova kukola. Naffe abaffe we balina obbakulisaayo. Tukusaba obe mwenkanya bintu bino ota abantu abo kubanga tewali ataayaya buli omu alina obuvunaanyizibwa buli omu alina famire ye. Tukusaba kubanga bagamba
gwe mulamuzi wa kooti y'amagye tukusaba abantu baffe bajje babawozese nze mmanyi munda munze talina musango kuba n'abaamunona baali bangi ng'abasajja basukka mu 3 naye ng'owa poliisi aliko omu naye nga bonna balimbya amagye ne bakoona ennyumba yonna n'embegayirira muyite kyeyamaani naye ne kyeyamaani tebaamulabamuko abantu abagamba nti eggwanga litambulira ku mateeka n'abantu ffe betwesiga ab'okukyalo nti be balina otuyamba babaziimula ne babayisaamu amaaso batandikirayo wako mukuba musajja wattu yalina obulwadde obumuluma kati treatment agifuna ati eyo gyali mukuuma mulinga abakuuma omulambo mwali gutuwadde kubeera alina okudda najjanjabibwa naye sente zinaavaawa obusente bwo bana b'abantu be bakuwaata oliisa abaana ate n'obutambulamu ogende ku kkooti ate n'otuuka ne ku kkooti ne batabaawo kye bakola ne batamukulage nago wadde okumanya obumanya nti jazi yali yazze n'abanga agamba nti naye yafiirwako ababe obuyambi mbwetaaga naye obuyambi bwensinga okwetaaga bwa musajja wange kumuta kubanga temugenda tulabirira bantu mmwe mwaka ku mwaka munyambe mumanyizeeko omwami wange obuyambe mubumpa naye tekimala kuba nammwe muyina ab'okulabirira balaya bonna ne basituka abawanvu n'abampi wanamba mutunoonyaamu obululu nga mututuukako mpaka ku muntu gwe muyita owa wansi mbu mugenda tulwanirira ddembe kyerere mulwanirira nga ffe abeeno tukyakaaba omwami wange aba yasitukiramu buli alina gwe yanoonyeza akalulu kiki ekiseera asitukiremu kubeera mugenda kuddamu mutunoonye nga mutwetaaga obululu bwammwe kyekiseera mukolerere obululu bwammwe bwe mwatuwa bwe twaba mu bukolerere mututuuseeko ebyo naffe bye twetaaga kuba nemunaatugamba nti mugenda tulabirira mugenda tuwa busukaali mugenda tuwa sabuni mugenda tuwa kite mugenda kuwa baana bange essanyu lya taata waabwe nga bwe balyetaaga mujja tuwa obuyambi bonna naye essanyu lya taata abataata mutuwe omwami wange mumumpe kyekiseera mumumpe bannaddiini mwakaabanga muta abantu tebaggwangayo abamanyifu be baata abataliiko alaajanira ate mwe baaliraajanidde mwasirika olw'okuba be mwali mumanyi baabata abantu bangi bwe kiba 10 baataako 2 abaana b'abantu ne balaajana balina ebirwadde ebibaluma kusaawa no ndina kawere naye n'omwana tayonka kuba nekyayonka takiraba toyinza kuba na stress n'ogamba onaayonsa omwana ye anaalya kyatanatandika nakulya aba agenda beera waatya ne musiba omuntu omu ne mumanyi musiba omu mulumi